Dr. Livingstone Mpalanyi Nkoyo yagamba nti yatandika ng'omubuulizi mu kanisa ya Uganda n'abeera mugumiikiriza okutuusa lwe yatuuka ku ddaala erisembayo wano mu Uganda eri Ssaabalabizi bw'ekkanisa ya Uganda. Agamba nti bangi obubuulizi bw'enjiri babwekokola nga balabanga obutaliimu ssente olw'engeri gye bakyusibwamu kyenkana buli mwaka. Bwe natuukanga eyo ne nkolako emyaka oba ebiri esatu nga ntandika kunoonya kabanja abange wano waliwo atunda ettaka bwe yantumanga awalala neno ngamba nti nze mukisa bali gye beemulugunyizanga nti okutumwa ennyo kukoya nze nga nsanyuka busanyusi kubanga ngenda kubuulira njiri abantu balokoke ate ngenda ne kweteekerateekera ebyo mu maaso. Agamba nti omulimu guno mwasobodde okujja ensimbi era nga n'okutuusa kati tajjula nti ebyokwejera bye bissa ku bbali asobole okuteekera obukadde bwe anti bagamba nti obukadde magezi. Agenda ekiseera kyagenda okutuuka mpummule nga sente mu kaashi nga sirina naye olwokuba nali maze okugula obubanja eyo puloti eyo ekiseera kyagenda okutuuka mpumule nga ekibanja kye nagula $50,000 kiri $1,010,000 we nagula $1,000,000 nga gigeze $8,000,000 kaakati ekyo nno kyannyamba okumpa entandikwa. Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda yawumula ono azaalibwa Mityana ku kyalo Namukozi era nga y'omu ku baasomerako ku ssomero lya Nnabagereka Primary School eryaguzibwa Investor ku Mwangat Road. Natandika kusomera mu ssomero lya Nnabagereka Primary School n'amasomero Mpenja Primary School, Mityana Senior Secondary School. Ono makanika Nakinko era nga yakuguka mu kukanika emmotoka nga yanyumirwanga nnyo emmotoka z'empaka eza East African Safari Rally. Zayitanga wano ng'emmotoka ez'empaka pikipiki ez'empaka ezo nga tezinsuba nolwekyo ntuba bulamu obwo bw'emmotoka bw'amapikipiki. Agamba nti yazaalibwanga mubuulizi wa njiri wabula ebiseera we yakoleranga obwamakanika we yafunira ekirowoozo eky'okuwuliriza Mukama ng'ayita mu kubuulira enjiri. Eddoboozi lyajjanka nikambaliga za mmotoka eddoboozi nga liŋŋamba nti Livingstone nakulokola kaakati oli ku mbaliga za mmotoka naye waliwo abantu bange abalina embaliga nti abaami balina embaliga abakyala balina embaliga abakristaayo balina embaliga kati nno njagala bayibuli spanda olizeeko kati spanda nenzireka nafuna bayibuli. Yadda mu kyalo Namukozi ku ssomero lya Mityana Bishop gye yasomera obubuulizi bw'enjiri mu mwaka gwa 1969. Obubuulizi nakusomera Mityana Theological College, Bishop Lutaya Theological College. Ate obwawule Mityana Bishop Lutaya Theological College gye nasomera obubuulizi. Negenda nsome Buwalasi okusoma ebyobwawule 67, 68, 69, 69 okukwako nenzija mu Bishop Lutaka Theological College. Sabu nenjawulira okuba diikoni ne bantuma ekisugu ne bantuma ekasubi nga diikoni myaka 4. Yeegatta ku ssomero lya Bishop Taka era mu mwaka gwa 1979 n'atwalibwa e Ghana okwongera okuguka. Nveeyo maze okusoma mu Ghana mbandi ne baŋŋamba nti gendako e Bungereza ne ŋŋenda e Bungereza mbandi eyo ne baŋŋamba nti lukiiko lwakulonze okubeera Bishop w'Emukono neewuunya asaawayo CV era nga ne CV zirina nnyingi zinaawayo. Mu mwaka gwa 1996 yaweebwa obwassaabalizi bw'ekkanisa ya Uganda kyokka n'abunnyuka mu mwaka gwa 2004. Nembeera omulabizi w'Emukono okuva 1980 okutuuka 1995 nennondebwa okubeera Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda 1995 okutuusa 2024 nepumula okubeera Archbishop wa province eya Church of Uganda. Wante yadda mabega nti yatandika okwenyigira mirimu egy'enjawulo egivaamu ejjamba. Bwe mba sinaba kuwummula natandika okulowooza kyenaakola kyetuyita retirement planning. Natandika okupulaninga obulamu bwange naye nabutandikako mabegako eri. Sabbiiti ejja tujja kukuwa ekitundu kyaffe ekyokubiri ku ngeri Dr. Mpalanyi Nkoyo gye yatandikamu emirimu egy'enjawulo n'okutuusa kati kwalya.